Essula ey'omunaana. Awo olwatuuka oluvannyumako katono n'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'abuulira ng'atenda enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda, bali 12 nga bali naye, n'abakazi abaawonyezebwako dayimooni n'endwadde, Maliyamu eyayitibwa Magudaleene eyavaako dayimooni 7, ne Yowanna muka Kuzza omuwanika wa Kerode, ne Susaana n'abalala bangi abaabaweerezanga n'ebintu bye baalina. Awo ekibiina ekinene bwe kyakuŋŋaana n'abaavanga mu buli kibuga bwe bajja waali, n'agera olugero nti, omusizi yafuluma okusiga ensigo ze. Bwe yali ng'asiga, endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ne zirinnyirirwa, ennyonyi ez'omu bbanga ne zizirya. Endala ne zigwa ku lwazi, bwe zaamala okumera ne ziwotookerera olw'obutaba na mazzi. Endala ne zigwa wakati mu maggwa, amaggwa ne gamerera wamu nazo ne gazizisa. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zimera, ne zibalako emmere buli mpeke 100. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo, n'ayogerera waggulu nti, alina amatu ag'okuwulira awulire. Awo abayigirizwa be ne bamubuuza nti, olugero olwo kiki? N'agamba nti, mmwe muweereddwa okumanya ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda, naye abalala mu ngero, era bwe balaba baleme okulaba, era bwe bawulira baleme okutegeera. Era olugero lwe luno: ensigo kye kigambo kya Katonda. Bali ab'oku mabbali g'ekkubo be bawulira, awo Setaani n'ajja n'akwakula ekigambo mu mitima gyabwe baleme okukkiriza n'okulokolebwa. N'ab'oku lwazi be bawulira ekigambo ne bakikkiriza n'essanyu, kyokka tebalina mmizi, bakikkirizaako kaseera, era mu biro eby'okukemebwa baterebuka. N'ezo ezaagwa mu maggwa, abo be bawulira, awo bwe bagenda ne baziyizibwa n'okweraliikirira n'obugagga n'essanyu ery'omu bulamu buno, ne batatuukiriza kukuza mmere. N'ezo ez'omu ttaka eddungi, abo be bawulira ekigambo mu mutima omugolokofu omulungi, ne bakinyweza, ne babala emmere n'okugumiikiriza. Era tewali akoleeza ttabaaza n'agisaanikira mu kibbo oba kugissa wansi w'ekiriri, naye agissa ku kikondo abayingiramu balabe bw'eyaka. Kubanga tewali kigambo ekyakisibwa ekitalirabisibwa, newaakubadde ekyakwekebwa ekitalimanyibwa ne kirabika mu lwatu. Kale mwekuumenga bwe muwulira, kubanga buli alina aliweebwa, era buli atalina n'ekyo ky'alowooza nti ali nakyo kirimuggyibwako. Awo nnyina ne baganda be ne bajja gy'ali, ne batayinza kumutuukako olw'ekibiina. N'abuulirwa nti nnyoko ne baganda bo bayimiridde ebweru baagala okukulaba. Naye n'addamu n'abagamba nti, mmange ne baganda bange be bano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakikola. Awo olwatuuka ku lunaku lumu ku ezo, n'asaabala mu lyato ye n'abayigirizwa be, n'abagamba nti tuwunguke tugende emitala w'ennyanja. Ne bagenda. Awo bwe baali nga baseeyeeya ne yeebaka otulo. Omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba nga gaagala okujjula, ne baba mu kabi. Ne bajja waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, Mukama waffe, tufa. N'azuukuka, n'aboggolera omuyaga n'okwefuukula kw'amazzi, ne bikkakkana n'eba nteefu. N'abagamba nti, okukkiriza kwammwe kuli luuyi wa? Ne batya, ne beewuunya, ne boogeragana bokka na bokka nti, kale ani ono, kubanga n'empewo n'amazzi abiragira ne bimuwulira. Awo ne bagoba ku nsi y'Abagerasene eyolekera e Ggaliraaya. Abo yavaamu n'atuuka ku ttale, n'asanga omuntu ng'ava mu kibuga eyaliko dayimooni, nga yakamala ennaku nnyingi nga tayambala lugoye, ne mu nnyumba nga tatuulamu, naye ng'abeera mu ntaana. Bwe yalaba Yesu n'ayogerera waggulu n'avuunama mu maaso ge, n'ayogera n'eddoboozi ddene nti, onvunaana ki, Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? Nkwegayiridde tombonereza. Kubanga yalagira dayimooni okuva ku muntu oyo, kubanga yali akamala ebiro bingi ng'amukutte. Yasibibwanga mu njegere ne mu masamba ng'akuumibwa, n'akutulanga ebyamusiba, dayimooni n'amugoberanga mu ddungu. Yesu n'amubuuza nti, erinnya lyo ggwani? N'agamba nti, Ligyoni,
kubanga dayimooni bangi abaamuyingiramu. Ne bamwegayirira aleme okubalagira okuvaako okugenda mu bunnya. Awo waaliwo eggana ly'embizzi nnyingi nga zirya ku lusozi, ne bamwegayirira abalagire baziyingiremu, n'abalagira. Awo baddayimooni ne bava ku muntu ne bayingira mu mbizzi. Eggana ne lifuutukira mu bbanga ne zigwa mu nnyanja ne zifa amazzi. Awo abasumba bwe baalaba ebibaddewo ne badduka ne babyogera mu kibuga ne mu byalo. Abantu ne bavaayo okulaba ebibaddewo, ne bajja eri Yesu, ne balaba omuntu oyo eyavuddeko baddayimooni ng'atudde awali ebigere bya Yesu, ng'ayambadde olugoye ng'okutegeera kwe kumuzzeemu. Ne batya. N'abo abaalaba ne babuulira bwe yakoleddwa oyo eyali akwatiddwa baddayimooni. N'abantu bonna ab'ensi y'Abagerasene eriraanyeewo ne bamwegayirira ave gye bali, kubanga obuti bungi bwali bubakutte. Awo n'asaabala mu lyato n'addayo. Naye omuntu eyavaako baddayimooni n'amwegayirira abeere naye, naye n'amusiibula ng'agamba nti, ddayo mu nnyumba yo onnyonnyole ebigambo Katonda by'akukoledde bwe biri ebikulu. N'agenda ng'abuulira ekibuga kyonna bwe biri ebikulu Yesu bye yamukolera. Awo Yesu bwe yakomawo, ekibiina ne kimwaniriza n'essanyu, kubanga bonna baali nga bamulindiridde. Kale laba, omuntu erinnya lye Yayiro, omukulu w'ekkuŋŋaaniro, n'ajja n'agwa awali ebigere bya Yesu, n'amwegayirira okuyingira mu nnyumba ye, kubanga yalina muwala we yazaalibwa omu nga yaakamala emyaka 12, era oyo yali ng'agenda kufa. Naye bwe yali ng'agenda, ebibiina ne bimunyigiriza. N'omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12, eyawanga abasawo ebintu bye byonna n'atayinza kuwonyezebwa muntu yenna, oyo n'amufuluma emabega n'akoma ku lukugiro lw'olugoye lwe. Amangu ago ekikulukuto kye ne kikalira. Yesu n'agamba nti, ani ankomyeko? Awo bwe beegaana bonna, Peetero ne banne ne bagamba nti, Mukama waffe, ebibiina bikwetoolodde bikunyigiriza. Naye Yesu n'agamba nti, omuntu ankomyeko, kubanga mpulidde ng'amaanyi ganvuddemu. Awo omukazi oyo bwe yalaba nga takwekeddwa, n'ajja ng'akankana n'amufukaamirira, n'amubuulira mu maaso g'abantu bonna ensonga bw'eri emukomezzaako ne bw'awonya amangu ago. N'amugamba nti, mwana wange, okukkiriza kwo kukuwonyezza, genda mirembe. Awo yali akyayogera, ne wajja omuntu eyava mu nnyumba y'omukulu w'ekkuŋŋaaniro ng'agamba nti, muwala we afudde, toteganya muyigiriza. Naye Yesu bwe yawulira n'amuddamu nti, totya, kkiriza bukkiriza, anaaba mulamu. Awo bwe yatuuka ku nnyumba n'ataganya muntu mulala kuyingira naye, wabula Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne kitaawe w'omuwala ne nnyina. Awo baali nga bakaaba bonna nga bamulirira. Ye n'agamba nti, temukaaba, kubanga atafudde, naye yeebase tulo. Ne bamusekerera nnyo kubanga baamanya ng'afudde. Ye n'amukwata ku mukono n'ayogerera waggulu ng'agamba nti, omuwala, golokoka. Omwoyo gwe ne gukomawo, n'ayimirira amangu ago. N'alagira okumuwa ekyokulya. Abazadde be ne bawuniikirira, naye ye n'abakuutira baleme kubuulirako muntu ebibaddewo.